tiimu tuli bumu na bannaye Kigazi kabeera omukulembeze w'eggwanga kati anoonya bumu mu bantu tutuusiddwako ebikolobero bingi nnyo lwa butaba bumu. Nze nno nali bannaye nzitiddwa nsooka okwebaza Katonda asobodde okubanga ntuusizza ku mmwe sajja bantulugunya ne bankuba obukebe bwa ttiya gaasi ne bankuba n'amasasi mu magulu era nakava ku kitanda naye ng'oluusi ensonga ennanza kubanga mpagira Kyagulanyi Bobi Wine era siri wa bulimba omukadde wange ono Faizo mvuddeyo ebisago byonna byennina kankube eno yonna ndenyeza ate jjukira tuli kuoyiggibwa tetulina malwaliro mwe batujjanjabira bakukusa ddagala okujja okujjanjaba kubana kati era batunoonya naye nga tuli bamativu ku kiri mu ggwanga bannaye tusabire nnyo eggwanga lyattu Uganda yakyuse batugirowooza webogedde ku bumu mpulidde nga kinkoonako nnyo ensi yeetaaga obumu tetugenda kufuna bye twetaaga nga tetwegase bane tujjawoga n'amalala waliwo abatakiguze naye tukigule. Nze ndi mukulembeze mu bitundu ebyenjawulo omusajja addewo yuno omusajja wa Katonda era basebo taata webalire ddala webale kuzimba kitone kyo wakiina nga kyekwesemu ggwe naye nga basande bakimanyi webale kyanjuluza bane tujjeyo ebitone byaffe. Nze no ndi musajja ebibuga nalina okuyitibwa buli muntu alina Katonda kiyamukirako buli muntu alina kyalina otuukiriza bano nga watadde wano buli muntu alina enjawulo n'obuleeta buleesa abaana abato n'eki kyokoze okyusa booli nabo ne boolinaanye neeka ne famire leka kubeera bubezi mu ensinze njirimu kituufu byomwagiriko nye tulina empalo bakama bange nze natandika okuyonja ebibuga abakulembeze nga bampita Kalooli naye Kalooli linnya ttukuvu saaligaana nava mu Kalooli oyo kati nesimbyewo ku Ggombolola ndi mumativu era nze ntembeeta kaadi ya Kyagulanyi kwero sifiri siyinza kukola kibi era bwendaba nga waliwo adibaga Kyagulanyi nabadde tunula ku mawulire awo nendaba kakiko k'ebyokulonda naye fa ku kyendi kati tofa ku kyendi nali fena tuli wano twambadde essaati enjiru naye twaddugalanga nganaga amazzi ogatuulamu ne kati tokyasobola bane kati twakula tuli basajja ba gentleman abagenda maka g'abantu nga ddala oli muntu mukulu naye tuleke twerabira ebyemabega tugende n'ebipya banendeke nnyo bali ne bantwala n'emirambo ekiro ne mbagamba emirambo egyo gye mumaze okutta naye nyinza okuba ne mukenenya naye munsaasire ku biwundu byennyina omusayi guva muli gudda mu nze nyinza okufunaana obulwadde naye nga nowoomunnyonnyola bannaye twesabire Uganda ejja kukyuka gwe tomanyi lumpe lugenda kukula nze njogera nga sitiiririra muzaata yafudde Masasi gw'omusinga enzikiriza gw'omusinga eddiini gw'onoofaaki nze nno nyina okukkiriza kwange mu mutima nze siina ddiini era bwe njogera bwe ntyo naye nyina okukkiriza omwoyo gwa munyeera gumu gwenkanankana ogw'empologoma mu maaso ga Katonda era Katonda ng'agamba emyoyo oteeka omwoyo gwa munyeera wali oba bateeka mu kakebe teeka n'ogw'empologoma wali oteeka n'ogw'envubu wali gugenda mu kantu bwe kati omutaddamu kutiisatiisa nze nkugamba nja kwogera Kyagulanyi paka lwonatuuka ku ntikko ate agenda kubeera mukulembeze mu bufunze obw'ekitalo ngenda kukozesa kwegamba embeera egamba nti ngenda kuyita kunyuza ni bypass watali jjaamu saagala kuyita Rashidi osooka otuwa essaala mangu yokka gye tugenda okusaba ebisigadde ayi Mukama Katonda atuleese wano eno olw'ekitiibwa yatutambuza natukala wano mu bulamu bw'ensi buno eno atuwe pulogulamu zaffe zetuwese zibeere za mirembe zitabule bulungi nnyo. Ayi Mukama Katonda atwagaliza ekibiina kola zifula mu Uganda amu abenkwe ojja kuba bitanudde. Ayi Mukama Katonda batulage netuyali wano eno lisi omuntu owenke Mukama Katonda vayo omutulage wano wetuli. Ayi Mukama Katonda twagaliza miitingi yaffe ennungi eno esose mu kitundu kino ekipya eky'Obutambala kansasa etume Faiza nakatuuka Obutambala batwala bana tuyingire ebibiina babituwadde tuyingire wera gurupu yeye saidi yenu soka tugibwera tukakasa nti Bukedde FM Bukedde TV eriyo nayo na kukido tujja kubeerayo kakati otuukidde amannya nze ng'ayogera obudde bunoze kansala Setume Faiza nakatuuka Obutambala ambasada bakulu b'amasimu ku TV ne ku radio ng'ekibiina ekingatabo kitatulimu kola zifula mu Uganda nga nze ambasada bakulu b'amasimu mu disitulikiti y'e Butambala. Erinnya eryange Nanteza Justine owa disitulikiti Mwawoki tuli kumukola zifula mu Uganda ne Kimbo. Oyitange nze Sisanga zala yebalamu akamunenge kibuga Kampala mu Uganda nze munnamawulire wa Munyina nze pulezidenti w'amanyi nga tuli kumukola zifula mu Uganda baba nga bulijjo
ese Museveni yakubikinga nenda kwa kulengerera abasajja Sanja Swaibu nakatuko kutambala boda boda Basebo ne bannyabo nsanyuse nnyo basanga abatuuze b'ennakatuko Butambala. Erinnya eriri ku ndagamuntu Luntamye Edward Kalyowa manyikiddwa nnyo nga gawunyabuunya Busega. Nze musajja alina erinnya eritanfaanana kubanga bwe nkuba essimu ne ŋŋamba nze gawunyabuunya Busega buli omu afuna ekifaananyi kirala nnyo oba omusajja afaanana atya oyo oba afaanana atya naye nga ndi musajja muvubuka era nze vice president wa Tuli Bumu Kolas Forum mu Uganda kyekibiina ekitwala abakulu b'amasimu ku TV ne ku radio ng'ate nze kansala addako Busega Kigwanya zooni akabonero Mmeeza najja independent naye nga kuba president mbagira Kyagulanyi Ssentamu era nga 14 ebalonda Kyagulanyi Katonda nga naye ndi musanyufu nnyo okulaba nga nsanze bammemba abakkiriza otwegattako ku kibiina kya Tuli Bumu Kolas Forum mu Uganda ab'ennakatuko Butambala. Mbadde mmanyiyo omuntu omu nga basinga amawulira bulizi ku malediyo ag'enjawulo muganda wange oyo Faizo mbadde mmanyi era nga ya ambasada wa Tuli Bumu Kolas Forum mu Uganda ennakatuko Butambala. Nensanyuse nnyo okulaba ku bantu beemadde nkuli obulizi leediyo bannange sijja kwogera nnyo ebigambo bingi naye mbasanyukidde nnyo mbaagala nnyo emirimu gy'ekibiina kansuubire pulezidenti gwengenda okuyita atutwala nga bammemba bonna ng'agenda okubasomera wamu ne sipiika ajja kubasomera ebyetaago byonna. Twegasse ku kibiina kya Tuli Bumu Forum mu Uganda abakubi b'amasimu ku leediyo ne ku TV. Erinnya lyange nze Ssentumbe Faizo ambasada abakubi b'amasimu ku TV ne ku radio nga ndi musajja Munnabutambala nga navuddeyo nenkunga bannange Bannabutambala okujja okwegatta ku kibiina kino olw'ebirungi byenkirabyemu nga nze ambasada waabwe. Ebbanga ddene lyemmaze mu kibiina kino nange kwe kusalawo nenkunga bannange ate nnyina essanyu ly'amaanyi okulaba nga Bannabutambala bannange muvuddeyo ne mujja ne mwegatta ku kibiina kino. Nkowoola mwenna Bannabutambala basigaddeyo okujja okwegatta ku kibiina kino kuba tekirina nzikiza, ekibiina kirungi ate ekibiina kyesimbu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange abatulaba ku Top TV, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli Bumu nsanyuse nnyo okuba nti Abanyarwanda b'omu bulo batwegasseeko kubanga bonna tubeetaaga n'Abaganda. Kino ekibiina ekyaffe twabagambye tekisosola muntu yenna era bannange tweyanziza nnyo, tweyanzeege Omukama batukuumire nga bwe tubagambye nti ebigendererwa byaffe byakulaakulanya kibiina na bannayuganda mwenna. Bannaye mujje mutwegatteko mu kibiina kya Tuli Bumu Kolas Forum mu Uganda kyekibiina kyokka mu Uganda wano ekiwandiise era ekiri mu mateeka. Bannaffe tweyanziza nnyo, tweyanzeege mukulu mbuukuuli nsanyuse ssebo okulaba Omukama Katonda akukumire era Samuel Lwambagire era eno ye certificate yaffe tewaba babafera. Eno ye certificate yaffe Bannabutambala mugyetegereze bulungi nnyo yono ssemateeka waffe ne certificate yaffe weeri wano. Ekibiina kiri mu mateeka tekirimu nzikiza yonna era baba balimbalimba muwafeeko nze bakikakasiza.